nalabye mukazi watu Nambooze eggulo yali ku TV awo babeera ku ngali ne Zambaali bagiyita kakasa meme nga alwana n'ebigambo bambi afuba okulaba nga defending ekintu nenga naye mutima gwe muli bwoba omutunuulidde omulaba nti kya defendinga lwanaakola ntya kuba akyayagala okumuwa kaadi y'ekibiina nga talina kyakikolera nga naye mwakikyo sensa akiraba nti ddala ebintu ebyafulumiziddwa bituufu byetaaga okwogerwako naye nga ekyokukola takirina kubanga talina kyakusalawo naye nga mu mutima gwe yennyini senga abadde ali wali wabbali yandibadde era tasobola kuteekako ensonga za kugamba nti adefendinge report eno gye baafulumiza era mu kuwunzikaako yawunzisa agamba bwe kibanga ebyogerwako byebyera nga byetaaga okwogerwako twandibadde tusobola okubinoonyerezaako naye olw'okuba nti nno tetusaana kukwata bintu byaffe bye tukoze bya munda bibuulira abantu b'ebweru kiba kitegeeza nti ebiriwo byebyo tubirabe nga bwe biri sincerely speaking abantu ate kisinza okunnumya omutwe kwe kulaba nga nno munnanga abantu boolaba abaalimu amagezi nga ddala balimu ensa okusalawo okugenda ddala okuggweramu ddala ensa. Welcome to the show basebo de banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media tugamba ntino bera ngo subscribinga likinga atoberenga osharinga kwa mulire agesigika muza. The Megatron is my name and ine muganda wange Ganja Afad, CEO Credible Media eranga twandisende video eyo okuva ewa Dini Lubowa Sava abadde alumba Madam Teacher Betty Nambooze ngagamba nti amakwenyu ago galina abala kadi kyovula aba yetyebeka yetuninga akagaji gatokozeza kinene kyekyo yetuninga yetega mu bufuutifuuti olulimi lwabadde ayagala okukozesa. So tuyina information ey'amaanyi wano nawulidde nti Lutalo alujje wa Senyonyi ayagala kubeera nti aluza ewa mami Nambooze ayagala musigu okululawa mukona aveeyo era ine ensonga zaine tuleeta bwino naye sooka obuze ku bantu CEO Credible Media ate oluvannyuma tugende mu maaso. Yes, omulungi atulaba ku mukutu ogwa Credible Media Eugene Megatron Media mukutamannyo okulayika nti mutugoberera tubasaba okusubscribinga okulayikinga n'okusharinga content wa kikulu nnyo ekyo barange ate mbajjukiza nti each and every day tuba ne stories banya kakati gwe ez'obyobufuzi entertainment just know that we break news amolengeri gigaba gatambuddemu tugatunula tubanga tugakuwa butereevu. So ensonga za Dini Lubowa Sava ensonga tugenda bana nyingi ensonga egenda beera ng'esooka ya Dini Lubowa Sava Dini agamba nti Nambooze ono si muntu mwangu back then n'okutwala embuzi yegula maganzi Dini abazze bamugoberera ekintu azakikubira mu phases kati eno ali ku phase ki ali ku phase eneba ya kutaano nawulidde embu Senyonyi amutadde era nina ne information gye nafunyeeko ng'egamba nti yali akangamu buyajja nakukanga bwati yasookera ku maama Rina Zedriga abazudduka te yamugaba naye banaye bakulula maama naye maama ebyokwekalakasa tabiddamu wano okwekalakasa wetuli twakyaza omukulu wano recently ono omwami gwe twasemba okuleta gundi yali Sewandaji naye yamuyingidde Sewandaji yagamba nti emyaka gyalimu n'ebbanga lyalwanidde ebyobufuzi kuviira ddala ye nga ye kuviira ddala mu mwaka gwa 2000 yagamba ye takyali foot soldier era tebamulabako ku floor tebamusuubira omulabako ku floor nkola ya gundi nkola ya Lutamaguzi butereevu Lutamaguzi yanyumira yagamba okwekalakasa mugende naye nze siriyo nja beera nnyo mu nnimiro kuba n'abantu bange ab'ennakaseke banneetaaga ngenda kwekalakasiza mu nnimiro woko tu parliament siriimu nnyo. Omukulu Sewandaji yagamba nti waliwo emyaka mbutuufu nga teweetaaga nnyo kwetaba mu buvuyo kati ne maama Rina Zedriga tetumusuubira nnyo mu bintu ebyo byakwesikaasikanya olwe experience n'emyaka abaana abakusika bo baba bato myaka 24 ate bangamba mbu abaana abo mbu abasirikale be baleeta ku front baba bavudde kudda mbu bayina emmere gye babawe yajja mukambwe ate byakola leero byakuba embooko mu kwekalakaasa ye abatali kuya abalaba akuba nsolombu
kakati sebo bantu bakambwa abo ne kukuddayo ku kyadini Lubowa sava yasookera ku mama Zedwiga yamukuba ya mugamba ki ukisizali ezi ngati ngamugamba ki era mbega oyo to mumwesiga munupu oyo mumanyi bulungi nnyo ebbanga lya savingidde insolima namukuba Zedwiga nti yesigo si wa bigambo era omukuba takunyega n'amala n'amwesonyiwa bwe yamuta emundu n'azizza kwani ku Lubongoya nakuba Lubongoya paka lwe yesonyiwa Lubongoya eyo si fezi ya kubiri fezi ya Lubongoya ngamugamba ki Lubongoya era naye wali omulabyeko nga addamu omuntu oba ebifaananyi bino bye yalabanga nga ne President Museveni byamutiisa era mu bujulizi bwe yaleetanga ku Lubongoya yagamba ate eyo nsolima ewedde emirimu nga n'obujulizi alina n'amugamba oyo omwana President Museveni yamuteekamu akasente from day one era temusuubira nti asookera ku makya n'amuvaamu obujulizi mbuleeta n'aleeta ebifaananyi ebyo wano mumulaba wano oyo yamukubira bbanga ki Zedwiga myezi wiiki bbiri ye n'amuta kati tugenda wani oyo yamukubira omwezi kati fezi ey'okusatu yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ng'agamugamba ki akolera Museveni oyo omukozi wa Museveni oyo omuyaye wa struggle n'ayogera ebigambo ebinene biti oyo yamutwalira ddala lwakuba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali bwe kiti wano we yakubiranga wakuba Kyagulanyi wakuba n'Obwakabaka anti yatuwanga information atambulira mu bintu bibiri ye ng'omuntu alwana mayiga era ina mama we gwatero kyazo manyi dini Lubowa sava abanga katifa abakopi ewa mulongo Nakato oba mujjwa kakati mu lulyo olulangira omwana azaalibwa omwana omuwala abasava kati alina mama oyo gwatero kyazo oba omukazi omumanya ayogera nnyo olunyanyimbe eyo olungereza bwasereza bwati olulimi amuleeta ne bakubani mayiga so kati yalwana ebintu ebyo ate ku mayiga tazikizanga nina obuzibu bumu n'abantu abakuba mayiga bwetulina speech ya Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo n'abanga ayogera statement ezansanyusizza bwe yagambidde nti Katikkiro yamulonda ate abataka tebalina nnyo gundi n'abanga asazeonaga nti byonna ebikolebwa Katikkiro byakola bibaamu omukono gwa Ssaabasajja era waliwo abantu abeekusifu ab'enjawulo beba twala ensonga zino eza Katikkiro for example nga bano abataka abeeteeka mu ddene President yabasonye President yagamba ajja basiba naye kino kye baakola n'alabika yabasonyiwa anti betumiikiriza nkubuulire President Museveni asonyiwa ajja basonyiwa Kabaka waba yabasonyiwa bajjayo okukola akafujjo katonotono abakwati anti kakati obuzibu obuliwo ku bataka kye nawulidde ekiri mu Buganda awo Emmengo biri ebiwaye ebirwana waliwo abantu abalwana Katikkiro ate nga balyo luki lulangira nga tebamwagalawo kakati waliwo ne side ewagirani Katikkiro that's why ezentalo zikyagenda mu maaso abo abataka abagenda okugamba nti bagenze Namibia kulambula Ssaabasajja Kabaka be bamu kubakolagana n'abalulyo olulangira okitegeera abalwana side ya Katikkiro abaagala aveewo kakati olwo Lutalo era ne Ssaava Mwajjira naye y'omu kubakuba ekikopo okunafuya Katikkiro naye ate Katikkiro yaalaga musuutwa nnyo maaso ga Ssaabasajja Kabaka okusinziira ne ku statement gye yakoze Ssaabasajja Kabaka abadde asirise nnyo ng'era ebibuuzo bitandise okujja mu bwongo bwa bannayuganda oba mu bantu ba Buganda nti naye Ssaabasajja Kabaka ali ku sayidi kyentuufu bano abavayo ne bagamba nti muwambe oba ali ku sayidi ya musajja we Katikkiro kati ffenna twabadde tulinda kulaba speech ye oba kugiwulira tuwulire sayidi ki entuufu kwakola ki kwagwa ebigambo bwe yabisengese ku lunaku lw'amatikkira byalaze sayidi entuufu kwakola ki kwava yagambye nti Katikkiro nze amulonda nga kitegeeza
nti statement zonna Katikkiro zazzenga akola Ssaabasajja Kabaka mulamu tumujjanjaba nti nali Kabaka abadde nali wano yali mwami kwe yali mwami kweze yakola interview wano yali ne Kasuku Kasuku n'abako information jawa ng'agamba nti bana abataka oba abamu abakuba Katikkiro waliwo ekibinja nga nabo baganda ba Kabaka naye ng'ekibinja bwe kiri ate kyekikuba Mayiga mbu Mayiga yakyusaamuko mpapula zonna for example nti oba tugenda tunda wano bali tebayinanga kugituuba wa Mayiga oba wa nga bo bye babyekolerako but now ebintu byakyuka okola ekintu kyonna oyita mugundi omukulu yateekawo structures kati nga gowonaaba ne credible media noga nti akalango konna okugenda credible media oba Megatron osente oziyisa mu finance bwe zima oyita mu finance n'aleeta ewange n'olagamba osasudde sente z'akalango nga nteekako omukono aye omala oteekako omukono waliwo ababiyitamu nti ki buli kimu kiwedde olwo n'osalawo n'ojja wano kati abakulu bo banowaana Katikkiro ayina amaanyi ge yaleeta nga bo tebakyali basuutwa ate nga Katikkiro mbu mulonda waliwo akakiiko k'abantu ndowooza mbu bayambako nnyo ku Kabaka okukuza Kabaka waliwo abataka ab'enkizo manyi mu bataka ate mulimu bo sina bataka bantu ba Kabaka balinga basatu Kasuku ya nnyonnyola ekintu ky'owana bantu balinga basatu bana mbu bo bamanyi nnyo n'okusinga anti mbu kye bakola era Kabaka abakkiririzaamu nnyo era bwe banaasawo ne bagamba mbu Mayiga agende temujja mmula mbu bakola oversight kuba Kabaka basoomutwalira amannya nga 3 akakiiko ako basootwalayo amannya nga 3 tugeze nga kuliko Katikkiro Charles Peter Mayiga kuliko Medadi Lubega Sseggona for instance ne Mathias Mpuuga ne babasengejja ani ali suitable okuba Katikkiro Kabaka engeri gy'abeesiga gwe balondako ne bagamba nti yono Katikkiro gwakola ki gwawaddamula okumulamulirako Obuganda ensonga ezo eza Buganda ziri sensitive nze kyovola saagala ziyingiramu nnyo anti ziri sensitive naye era osigala nti oli munnamawulire ensonga ozitunuulira n'owa views kubanga era bw'ogamba nti tuwulira entalo eziriyo nti waliwo oluli olulangira abalwana Katikkiro nga bonnyonnyodde nti oba oli awo yabanafuyamukko omanye ebintu bya Buganda moze byali bitundibwa nga batunda embiri ez'enjawulo bakola batya tewalabanga babayita bannagundi bali awo amannya ge babayita bayita amannya ge namasole w'amaanyi bw'atyo namasole aba w'amaanyi atunda n'okutunda bamugamba atunde batunda bwekyali awo ewamala ate bamala okutunda olubiri lw'ewamala tewalulaba we lwali lwenkana kati we lwenkana naye bajja bagoba abalwesinza nsobola kugula ttaka liranye lubiri andi libalya kati bwe baba baatunda abantu ne babawa n'ebyapa jjukira baateekawo Buganda Land Board ngero buli muntu agula agenda na registering n'alaga nti yagula ate tebusobola keera ku makya n'omukola ki n'omwefuulira abantu bagula awantu awo ku speed naye bantu bagula awantu awo ku speed naye nayinayo musajja wange simanyi oba yaddawa ono w'ekiwalaata nga balina be bamenyi era babawagundi ne babagamba mugaveeko wano mwagulawo mu bukyamu eyabaguza muleete ku byapa byammwe kisoboka kati ebyo nno tubadde tuyitayo buyisi awo badde otugamba Mayiga akyamukuba naye nalabye musajjawo aliwa eyeekolera ninga abantu bamuvuma bubi ati ati kakati ebintu eyekolera ayina obuzibu ebintu ebyo eby'ebyobufuzi obiraba eyekolera ayina sitandi kwayimiridde yayimirira ku ki y'omu kuba takyakiririza mu Katikkiro ye ngani nga bw'alaba ensonga ze yazirabangani anti kati buli muntu aba ne view ye anti kati ye ekintu akitwala personal akitwala personal Ssaabasajja Kabaka aba amaze okwogera kiteye anti kati eriaba era abakyawa views zaabwe nina ka video ke nalabye okuba Katikkiro yamumanyiko tatya anti Katikkiro ate wantalo Katikkiro wamulaba mu lutikko yaweereza ebigambo nga bya busungu ye n'abagamba nti nammwe abatwala ebifaananyi muki ebyo abyabannabyabufuzi
era wabaddewo omukazi eyanyumidde yekolera we yavuddewo obubi nnyo naye ayeta alina buzibu yamaze okuleeta ebigambo bye n'amala n'agenda nalabye omukazi ng'afa ne gundi ng'afa ne Bubi Wine ng'agamba nti bulijjo mubanja Ssaabasajja Kabaka nga tetwabalabyeyo aye nendaba n'effujjo liri awo nendaba n'akalaako abiyawo gundi oyo gundi wa Mpuuga yafujjo nnyo erikazi yafujjo nina n'akagundi kakalala ke nnalabye abaana beekoledde effujjo ku social media okwo ate TikTok yeesinze omanyi kati eno tulimu enjawulo eno tubaamu ensa that's why oba oyogera ekintu ogamba obeera objective mbe yeekolera mutuufu oba mukyamu yamanyi ensonga lwaki ogambye nti wayi eyeekolera ayina ensonga ze n'omulekera ensonga ze nalabye abaana kye baakoze nga bwe baali mu lutikko kati kye baakoze anti kati gundi Ssaabasumba yagiranga nti Mpuuga Senyonyi abataka engalo nga zikendeddemu awo kati kye baakoze ne bakwata nga boogera ku Mpuuga engalo ne zikubwa kati Senyonyi olwatuuse ne zigira kali akabataka baakajjeeyo ero ne bakateeka ku Senyonyi engalo nga zikendeddemu era Senyonyi ne baluganga entunula gy'atunula mbi nnyo naye abaana bano bafaaki kati kiri bwe kiti muze ebyobufuzi bya Uganda byagaziwa mu kaseera kano omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu principal waffe ayina abamukiririzaamu n'abatamukiririzaamu nawo bawanda tebatya buli omu kati saawa zino teri akwesa emidumu buli omu aggyeyo omudumu gwe okulagawa wa standinga mu byobufuzi ngera bwe twabagamba ntugenda kuba ekkoona ery'ebyobufuzi vaawo mpitewo mu kaseera kano buli muntu yeetega ye waawulirira nti bwe nnyimirira wano we ngenda okufuniramu omanyi ebyobufuzi bya Uganda eriyo sitwaga abagirabamu akamwanyi kati leka nkubulire ganja kino nkyogera ne moral authority yonna nti 90% abantu abali mu struggle banoonya kyakulya butereevu luli twalina struggle eno ng'abantu bali kwalaali naye right now ogenda okulaba omuntu yayina bye yeebalira okweyisizaawo kyekino ekyabayimbi kyengenda okukuleetako nti abayimbi bano baasooka ne balaga nnyo nti baani bamusajja nnyo era we yategekanga enkuŋŋaana ng'obalaba babaayo bano babafana twala tugende bakabako twala tugende teri muyimbi ataagendako nkuleetera kati we baasala ne babawa ku ssente bwe baabawa balaba tezimala kati okulonda kunaatera remember mbu gavumenti yasooka nekwata ssente nnyingi nezibateekamu mu kusooka neetafunamu kati kye yakoze ku luno ssente neziwaani edikenzo era namugamba basike era n'abasika bulungi abamu obalaba bakalifaga nagga boogera n'entuyo bazisaza bibatu teri muyimbi ayasama atalya ku ssente bonna baali teri muyimbi ayasamaze nkikubulira wana atalya ku ssente that's why edikenzo avaayo mukambwe nnyo buli muyimba kati edikenzo abasajja bamubuuza owange otugamba abaana obalina abaana nga tubawulira bafu kyovola ye waaba avuma azawe aba mukambwe nnyo omulaba nga n'amaaso gamyuse kiri kitegere kyegambye gavumenti yasooka neyita buli muyimbi kinoomu ng'eyita ganja nekugjamu gwe n'oteesa nayo neyita gundi nekugjamu n'oteesa nayo nekitakola kati nereeta initiative endala yakubakwatira waani mu federation mulengo bonna nebakwata era ssente ne bazibawa muze federation eyo ng'etandika tolina statement gye twakola ne tugamba omugaati ogwo bagutaddemu naye gugenda bayuzaayuza kyekiri kyenjagala okukugamba nakyogeddeko wanejjo abamu ne banjasamira ne banvuma ne bakola batya naye nga atantegedde yanjasamira n'anvuma naye nza nvuma mu komenti nga twevuma gwe bw'oba oweereza nga twevuma beera mukakafu nti si buli muntu nti agenda twala endowooza weebale kyova olaba nze bwe mba mpa view yange sirowooza kubanze kyemba njogedde kiva ku ntobo ya mutwe ate kyotegeera ate guno omutwe gwange era buli muntu aba ne folomali omuntu ayawukana n'endowoozayo asobola okwawukana naawe mu ngeri za mirundi ebiri asobola okwakasa bulungi nti kyoyogera kituufu
nenga alina pressure musindikirize mabega webali nga kekachi kekamwanyi kati ekyo kiri mbayimbi Azawi bwavaayo n'akola statement size naga nti bannange ebintu nga bitambula abayimbi nga musirise abayimbi abamu bwe bamwataakinga balina ensonga lwaki baba bamulumbaganya gatanye kuba abamu balina kye babala bo kye balaba ng'ate ye alinga akinafuya okitegeera kuba bwe baba enteekateeka ya federation bwebanga ali yakusirisa bayimbi ate gwe n'ova mu ngeri yakubasoomooza lwaki musirise nga mulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga kitegeeza oba ojungulula ekintu kyabali era olabira ddala Kalifaaganaga ng'avuddeyo saawa mu kaseera kano atambula ne Kenzo w'oyagala okulaba Kenzo gye kiri wankulu ku mutwalo gumu ogw'ensimbi okitegeera Kalifaaganaga ajja kuyuzaayuza yiyamoza ajja kuvaayo nga mukambwe nnyo yiyamoza mwali muno tasobola kubaamu talimu nga namulabako recently awo bakyali kivulu kyami yabomba so buli muntu oyali akasente ajja kuvaayo akole ki kati n'abatali bamativu ku ngeri akasente gye baakagabanyamu the likes of Ziza Bafana agenda vaayo akuba akayimba ngera bwe twamula kabi akyuseemu kabi the likes of Kabako ajja kuvaayo naye Kabako ye takyuka ng'abeera eri yakola bivulu bye ku gundi ku Nicodemus hatambula kuba ebivulu bye ate ye ekivulu kyo kiba kya 3,10 tatawanya abantu agamba nyama ntono lumunajali lumunaasobola ovayo waago Kabaka amukubyemu ebiwanga so kati abayimbi bo bagenda kweyuzaayuza kakati wano wegambira nti wenkubuuliza nga sinayira pointi yange kino ekintu Azawi yakikoze mutima mulungi oba naye yakubye ejjinja mu kisaka nga alina kyabala nga kiri kyogambye nti teri muntu akola statement wano oba teri muntu atembera kintu nga talina kyabala Azawi statement eno yakikoze mutima mulungi oba yabadde alina kyabala Azawi alina ensonga lwaki yakoze statement seezo ensonga lwaki Azawi yavuddeyo asobola okuba nga realistically ali mu bulumi okitegeera asobola okuba nga ye ng'omuntu alina political ambitions kuba mukazi muyivu obanga yemu ku nsonga lwaki yavuddeyo n'akola statement seezo era asobola okuba nga alina bye yeenoonyeza kuba si ye muyimbi asoose abayimbi ba Ronald Mayinja tubalabyeko bayimbi bangi badirisa Kenzo yavaayo n'akuba biwoobe oba biweddewo mu ggwanga n'avaayo n'akuba system volongoto oba kati buli kintu kyaterera temukyali volongoto waliwo abantu ne abajja ne bakuba ennyimba nga zaabwe nga bazeeyimbidde ng'oba oli awo ebizibu bye we bisolovingibwa ye ng'akikola ki kati Azawi tulina mulabira mu perspectives 3 asobola okuba nga alumwa nga ensonga lwaki yayogedde ngera bwe yasengese ebigambo bye nafiirwa sister wange lwa poor medical gundi services nenfiirwa kitange mu ngeri yemu asobola okuba nga alumwa asobola okuba nga alina political ambitions kuba alina credentials mukazi alina degree okitegeera ng'ayagala kuvaayo okustandinga mu byobufuzi asobola okuba nga yeenoonyeza bibye ng'akuba jjinja mu kisaka saawa zino mu struggle gwe bw'obanga owulira oli mu struggle weesige mwoyo gwo teweesiga muntu yenna buli muntu ayagala enkyukakyuka olina kwesiga gwe singa omuntu omulala kuba omuntu omulala togenda yingira mu mutima gwe kumanya kikyalowooza kati Azawi bamulabire mu biti ebi yabadde alumwa alina political ambitions ng'ayagala kujja into active politics oba yabadde akuba jjinja mu kisaka ng'alina bibe byeyeenoonyeza kuba abayimbi ab'enjawulo tubalabye nga bavaayo ne boogera ebiruma abantu out of the blue ne bakola ki ne bakyuka kati Azawi tulina mulaba tutyo all in all ekigambo kibayita time kintu kikulu that's why ba Ronald Mayinja babalabira ku budde kuvaayo n'ogamba nti n'ogenda ng'omaze okuba ennyimba zonna eziraga nti Africa teri ayamba biki byonna tuwala nanguzi nosooka nosaidinga n'omusajja nomala noddayo ate omusajja n'amala n'akusunyiwa n'akutibba n'akakofiira ne katakunyumira oba yanyiiga akakofiira ekikofiira baamuwa kinene tekatera nyuma
bakamutekamu ng'alinga gwe bataddeko ekibbo ku mutwe n'engamba banna kuba nsooka nenka kusuulako nekakutulamu kabanga essefuliya era yakadizayininga yakadizayiningira bantu bonna nno kaaba mitwe minene yalonda kuba olaba edi mutwe wakakuba n'owa mutwe olabira ddala nga kivaayo amakulu gavuddeyo butereevu kakati nina sijja njagala obeera nga nkola abalungi abali ku Megatron kuno kwandibadde nga kulabula Azawi statement eno bagikoledde mutima mulungi yabadde nnungi era tovanga okwo yongereramu ddala omuliro naye abantu bangi bakubanja ne baga nti statement zino singa atandika dduzikola nga ogendako ne ku front ng'abaana bye balwana n'otukubirayo ne ku nnyimba za ezirwanyisa gundi embeera embi mu ggwanga waliwo mukyala atera okubeera ng'ayomba nnyo wano kamunoonye wano mukyala ayomba nnyo era akomentinga nnyo ku video zange wano be bantu abasinga okukomentinga ntera okubeera nti nyomba n'abantu naye ye siyomba naye alina sime gye yakoze n'agamba nti bamuyita Atlas Tibilong we yeeyita bw'atyo at last it belongs at last it belongs simanyi bulungi mannyage naye nja munoonyako at last it belongs yaga nti bulijjo Azawi abadde ateekayo endowooza ye ku X bambi era nga tatya lwakuba posts ze zonna yabadde azidiriitinze anti posts ezo zaavaayo ne bagamba nti omukulu abaswangizi be baazijjayo baakubira Benoni kuba nina program gye naliko eya entertainment ne bamubuuza omwana ng'awanda nnyo posts ze zino eza X mu abaazijjeeyo n'agamba ebyo sibimanyi bamunaabuuzaako ku Kyazze andi kati kiri mu swangizi awo Kyazze ne Benoni bali waggulu naye buli muyimbi alina maneja we Azawe alina maneja ono w'obupale obumpi Elijah Kitaka Vinka ono ani omulala ono w'amabina n'amabeere Nwaji buli muntu alina maneja we era oba obuukinga tokubira Benoni ate moze n'ekirala kweyo kati kyembadde njagala okumalayo kugamba nti Azawi oba akikodde mutima mutuufu ng'olumirirwa bantu it's good agenda n'ekintu ekyo maaso naye nkulayirira ekintu kino oba wakikoze ng'olina kweyo ensonga yennyini mbadde njagala sooka mmalayo kano ekintu kino oba wakikoze ng'olina byagala okweyisizaawo omale weekyange abantu b'e Uganda wano tebasonyiwa ate tebeerabira bajja kuvuma obugulu bakuvuma obutaba na kabina bakuvuma emba nekyotamanyi bajja nakujjukiza nti amanyi oyina mapya kakati olaba moze kweyo ensonga ya Azawi bantu bannya bakoze statement ne bavaayo ne bagaa lwaki ayogera kati era abantu kwe kuleeta oba obujulizi nti abadde ayogera anti nange kye neebuuza obudde obutuufu tebuliiwo abaspreadinga revolutionary gospel bwe baba babunyisa enjiri ey'enkyukakyuka baba balina abantu be bayita si buli muntu nti agenda joininga mu kaseera ke kamu kino kiringa kya madiini abasoma ebyafaayo bya ddiini owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyekimu ne Jesus Christ ffe gwe tuyita Nabbi Isa eno bwe baali baspreading enjiri y'amadiini si buli muntu nti gwe baawa enjiri yakonvatingirawo ababakoona emiggo kuba nabbi ffe eno mu busiraamu bamukuba yafa alina malibu yafa mapengo waliwo akafo ke yagenda mbakayita Twaifa yagenda okusaasaanyayo enjiri y'eddiini ne bamuba bubi nnyo amannyo ne bagayiwa yenna n'abuna omusaayi naye Katonda n'amubuuza abantu bano abakuyisiza bwe batyo mbaka wange mbakolere ki n'agamba basonyiwe osanga ku migongo gyabwe kunaavaako abakkiriza era bw'ogenda mu katundu ako ssaawa zino abantu abaliyo bonna ebitundu 10 basiraamu ne Yesu Kristo kyekimu baamukomerera baamukola ki okitegeera naye yavaayo abaamukomerera tebakkiriza mu kooli ye butereevu ko yabanankyukakyuka yakaseera abantu bagenda babayegattako mpolampola naye waliwo na kino webale kubeera nti oyogedde bulungi awo waliwo na kino ekiri nti abatali mu struggle oba wadde endowooza ye gwenga kabaya novaayo n'omuvuma ebigambo ebibi abantu mubaleke buli muntu alina endowooza kati olaba moze abantu bwe baba baspreadinga revolutionary gospel ebiseera ebisinga tulina okuteekamuko ku magezi amazaali moze bw'oba oyagala abaana bo bakugondera ewaka ng'oyagala obba raisinga obulungi baleme kwonoonekako bafuule mikwano gyo
omuzadde afudde abaana mikwano gyo bagenda kukwatibwa ensonyi omwana asobola okubanga eriyo obuvubuka obumuperereza ng'oba oli awo busobola okuwa luswene ne bumufunisa n'olubuto ku myaka bwe muba munyumya naye agamba ha bala eddadi nno nasanze nno faadi alina byaŋŋamba bannaye abavubuka baako kayinza n'okubanga kaagala omugonza omutima nga kaagala omuteeka mu sisitimu kagende naye mu nsonga ezo najjukira kitaawe naga bwe naafuna olubuto ddadi mukwano gwange kinamuyisa kitya nasigala mukwano gwange ate n'ekirala bw'okwata nti kanjogere kano bw'okwata nti kabaaya nze kangereze ku baaya kozi gwe nalabye bw'okwata n'ovumba misaki alina following y'amaanyi abantu abamukkiririzaamu ab'NRM abanupu abaki goonajja n'omuvuma ebigambo eri abajja okunyiiga waliwo n'omulala nti ganja agamba ndi mu struggle yange oba Megatron ndi mu struggle oba ndi mu struggle naye nga siweyiwaawo nnyo omwana najja n'akuyisaamu eggaali oba ogenda wulira omutima gufa mikwano gyo gigenda wulira giti ate kiri bwe kiti abantu abalwanirira enkyukakyuka bali mu fronts ez'enjawulo si buli muntu alwanirira enkyukakyuka nti agenda kuyimirira na wakitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamanyi abamu naturally mbyobufuzi tukitwale nti ebibiina by'obufuzi ziringa ttiimu za mupiira moze okuwagira Liverpool eriye yakukaka era waliwo neyankuba ng'aginnemesa n'akwokya empina nga kati ate njiwagira n'okumusiima nze okuwagira ttiimu eno eyakamyufu Arsenal the Gunners nesanga nabwesanze kati abantu okuwagira enkyukakyuka weebali naye si buli muntu nti agenda kugetinga mu mugongo gwa Robert Kyagulanyi aye temugenda bakaka togenda kaka muntu omutima tebagukaka ganja oba nakukaka omukazi gw'otayagala for example oyina gundi oli ajatiwa oli ate aja oba oli awo akuleetedde ne waaba mulungi atya nga tomwagala mutereevu ojja tuuka ekiseera olemumulekera nina statement ya Fifi Dakwil sima oba amuwulirizaako Dakwil yayogedde bulungi n'agamba nti ekintu kyemukola kibi mwabakaka abaddamu okudda ku nkyukakyuka eba process kibanga ekiwojjolo kitandika kitya anti ekiwojjolo kitandika nga kisaali weebale ne kijja mpolampola abantu naye bwe munaatandika okuvuma buli omuntu ogenda kuvuma omuntu amataka amazzi amaki moze nkugambe tulina okuteekamu ikima oba kye bayita common sense nga tunaayagaza abantu enkyukakyuka kuba realistically ebiruma abantu weebiri wakati mu kuba nti ebiruma abantu weebiri ekyamazima babiwulira kuba bwe twogera ku malwaliro omutali ddagala omuntu ajja kugendayo ng'automatically terikola ki enguudo embi owa kamera agivuddeko enguudo embi ze bayitamu era bajja ziyitamu nga ki corruption nga n'abakulu mu gavumenti mu parliament masiga gavumenti enguzi bakola ki asatu mwemu mwami kwezi tukutumiddeko nnyo mu ngeri enjawulo omanyi mwagala nnyo nga batera oyisaamu wano eggaali naye ye waba akyaza abantu ab'enjawulo ate ye talina kibiina kyawagira waliwo moze akantu kenjagala oyisaawo ku bantu abakuba mwami kwezi bw'aba aleeta wano abantu bwe baba mu struggle nga baagala enkyukakyuka buli muntu alina kyakkiririzaamu kyovola mwami kwezi aleeta abantu abaki abenjawulo ne bawa endowooza yaabwe era munnamawulire ali professional alina okubeera objective yongerako eyabusoma ali experienced butereevu gwe naawe ali eyo omanye baani bw'otambula nalwo mu lugendo lw'enkyukakyuka okitegeera owa nuupu bw'aleeta wano omusajja wa nuupu nga bw'aleeta mwami Nsubuga nga bw'aleeta abantu ab'enjawulo aba nuupu Bishop Tomusange Ajashirafu n'omanya nti tutambula naye bw'aleeta mwami Mukaaku n'abantu abalala n'omanya nti abo nabo balina eki endowooza yaabwe ate nga nabo basigala bali ku kkosi ya nkyukakyuka kubeera tebawaanangako mwami Museveni balenga strategies ku butya bwe tujjako omukulu ono mu bukulembeze okitegeera kati gwe bw'ovaayo olw'okuba oli wa nuupu nga tokkiririza mu Mathias Mpuuga for instance oba mukulu Mukaaku n'okubona abakyaza ate oba oyolesezza obujega obutagambika buba busiru kuba bw'aleeta Ashirafu Semwogerere sitwagala olwo abaagizimbi oba aye n'ekinnuma lwamuleese tebamwebaza webale naye waleese oli ayogera ensonga ze ne bakuba kakati kino kyo
Simanje kigenda leka struggle yaffe. No, kakati moze. Tulina abantu abatategeera. N'omuntu n'omulaba ate ebikazi bye biteri bye bisinga naye mwabikweza ebikazi nga bikuvuma nnyo. Bikwegwanyiza eriiso myanya. Naye nga njagala oyita wano ku mukutu gwa Megatron. Mwami Kwezi omanyi gwe basinga okwetikka akola nnyo ebyobufuzi. Nabireka nabivaamu. Kiri bwe kiti moze bwe tulaba politics. Eza mainstream media for instance kati nga Barometer zimbe ensiyo TV ezo zireta bana byabufuzi abenjawulo abayina endowooza ez'enjawulo ne baleeta ab'NRM ne baleeta wajema ne baleeta wanupu okitegeera ne batanya ensonga kati ne mwami Kwezi bwajja wano ku pano ng'awere kintu kyekimu kyakola kati gwe bw'ovaayo n'omuvuma obusirambukiriza ovuma omuntu engulube Ayi si kirungi kirabika bulungi naye mbadde njagala kiremera bika bulungi neetonda baleka ate twagala tulabikenga bo nalabye omuntu omu nga ye statement omanyi kati abantu balina omuze ayagala sympathy public bambi yayogedde bwati ng'ayagala bano fe abanuupu abawagizi mbuto mukwatibweko ki ekisa mbwa aleeta ku mukutu gwatuula n'aleeta abantu abakuba nuupu n'aleeta abakola ki moze ebbanga lyenkoledde ate moze nze ebbanga lyenkoledde nze ndi munnankyukakyuka ekyo nnyo naye ate sikkiririza mu bantu bakola bintu bifaananako webityo reason being nti bwe tuba twagala enkyukakyuka ne muvaayo n'olulimi olufaananako bwe tukitattanya sayidi ya anti kati y'enkyukakyuka omuntu we yakolera statement eno ogamba nti toyina mmundu saawa eno oyina emumwa olwo onaakwata ku mmundu ogenda kukola ki kuba gwe obusungu bukulinnya mangu ebintu ebyo it's not good naye nga njagala otegeeza nti abali ku Megatron wano nti omukulu waba akyaziza abantu betwetano ku Megatron baba wandowooza yaabwe era talina kibiina kyonna kyawagira omukulu yennyini gwe bakuba bw'olaba DPs musajja w'ekavule nnyo era n'akakofiira naye waki obukoofiira temubwambala buli bwakyaza wano owa nuupu kagira mu kkooti nakaveeri ate oyagala droni zibayoole baabugaana leka naawe bwe tomanyi droni bwe zitambula okwo kati n'abo aba droni nedda akakofiira kalina musango ki anti bagamba kalimu ebibomboola oba babujje mu bala yensonga lwaki olaba abasajja bajja balina ebiveera byabwe bonna bakyaza bubeera muno ogenda okukajyayo nga kevunzevunze oba ntandike kutambula nagundi na paasi kakati mbadde njagala twogereko ku nsonga ya Dini Lubowa okubeera nti obwanga abo tunuuliza nnyo Madam Teacher tajja musobola Nambooze Senyonyi ye guno omuzango ndaba ye yagamba nti yali akangamu era tamuliiko ayina statement gye yakoze n'agamba nze nali nnyumyamu bunyumya biboozi byange nali nnyumyamu bunyumya era nze n'obujulizi sikola ki sibulina nene Senyonyi yakolamu ensobi ye talina nsonga akyatwala gundi mu kkooti yali amuleka Senyonyi yategeera nti obujulizi takola ki tabulina jjukira bwe bakutwala mu kkooti kati lwaki yagujjayo gyeguli gukyali gunavaayo kakati mu kutwala oli mu kkooti yali ayagala aleete ki obujulizi kuba yamanyi obujulizi takola ki tabulina ate bw'ogenda mu kkooti gwe ng'alina obujulizi olina n'okuwaayo abawa Senyonyi enguzi kuba baba balamula enguzi eyagiridde n'eyagiwadde bonna baba na musango kakati bw'abanga ddala kituufu Senyonyi yalya olina oluleeta obujulizi obulaga n'abaagikola ki ate nga abaagimu aba yalya twalina wano gundi gwe twakyaza bamuyitaani gwe yakyaza last time Mwami Kwezi aliwa Sewandagi alina statement gye yakola naga nti omuntu alina ssente Senyonyi oba yali akawumbi kamu 1.7 billion n'omuloopa nga ssente azirina kati gwe Dini n'oba ofuuta tosobola musiiga tosobola ssente nnyingi ssente nnyingi naawe ssente ziba nnyingi era oba ojja kupondooka naye nga Madamu Teacher akyana kimuleetera moze Dini bw'aba alemereddwa lubongoya Madamu Teacher asobola n'okwegirayo embwasi zino ezikubagana gw'anaasobola oli tasoboka kyenyinza okugamba ate tajja kusirika kuba ennaku zino tikitoka tomulaba ku muzinga abaddeko wano agira bw'ati yaterega emizingalo yeyagala yavuma ozambi anti bw'agendako ne mu entertainment n'abawa bonna abawa era ajja kujjako nina gwe nalabye wano omusajja ayogera ebyobwewusa Mwami Kwezi
Kubira Junior abavuddeko live evuddeko ya Kasuku nagamba bwe yalemereddwa ogwa mukulu Senyonyi yazze konja yalabye nga lwazi lwanasobola kakati oyo ye mumanyi ntale ezizaze kwatira kadi kuluna egenda bank ambwe nkimanyi eyanute kwani kuba bakabamu no ababaddeyo ebifo biringa 20 ebatagenda kuddiza kadi bisome ebifo 20 bye nekakasa nti abo bo tebalina kadi ya nopo tulina kawempe yaffe gye tuva eyo Maserengeta ye yabivaamu yagamba akomawo oye yabivaamu gundi ani Bashir Kazibu Haji tulina eya Makinde West Sewanyana tulina eya mukulu wa Lubaga wano tukolera emirimu Alozias hana eno nga ali ku ground eri mu Lusuubo ali ku ground anagenda mujjayo bayinza ogiwa mu Nakatemba asisuubira bamwagadde bwagazi mmwe twala byange Nakatemba kati leka nkubuulire principal ayina abantu be waliwo principal bawa kadi olwaki olw'abakyali eyo kyovala ntaddeko nti eri muki katulabe tuyina ey'Emitiyana mubaka omukyalo w'Emitiyana oyo yetayina Joyce tuyina ey'omukulu ow'Ennyendo Mukungwe Masaasi tagyetaaga tuyina eya Kimanya Kabonera yani aliyo gundi Abedi Bwanika naye tagyetaaga tuyina eya Bukoto Twaha Kagabo tuyina ey'Ebbaale Charles Tebandeke eri mu Lusuubo namulabye akomawo naye ate yakuba omukulu principal yayocha ate Tebandeke abe musajja mukulu yimirira ku gundi yimirira ku magulu banga Abedi obenga mpunga kakati ate yamala n'atya era bwe bali bakwata ababaka eye yambudde tatya nene bamukwata ne bazzaake olwo akomawo eye yambudde tatya nene kakati answazizza nnyo naye waliwo n'omukulu omulala ali eyo gundi saidi zeye gundi ebuyikwe erinnya linvudde muto kadi weziri awo eziri mu Lusuubo abaana bagenda kwefunira agafu abaana era beteese nene we katule wajje bigwera katumalirize n'ekyabadde mu kivulu kya Wizo walabe efa ebigundi be yayambadde namulabye designer mumanyi obi wange nebe yataddeko wabirabe yakisusiza ndi waliwo gye yazenga alinga sikususa negati ngafa abali mu nkyukakyuka Spiderman engeri ebyobufuzi tutabiteekamu nnyo gundi gye tutabiteekamu nnyo bakiyita batya gye tutabiteekamu nnyo okuyimba gye tutakuteekamu nnyo bya bufuzi nalabye wano ekyambalo kyeyabadde ayambadde yakubye naye anti abaana batandise omukubamu ebituli waliwo luno gundi gwe twalabanga katuuni edda ku WBS nakyenjagala okukulaga wano bamuyitangani ninja biki olabika abadde ninja yabadde nga ninja olabika abadde tokiraba omwana yayambadde gundi ng'eriko ekyaleetedde abantu okubeera nti beebuza ebibuzo bingi ng'eriko Patriotic League kitegeeza Patriotic League Muzi project akati abo babuuza mugamba nti ebyobufuzi temubyagala nnyo mu kuyimba ne gundi yenyini bakoze cyane basponsoriza okwambala kwa gundi okwa Wizo anti kati Wizo atambula nnyo n'omukulu Dirisa ojukira Dirisa nga avaayo okugamba alien skin tebakutiisa nja kuyirawo omubiri nagamba Wizo tebakutiisa nja kuyirawo omubiri kakati nga bwe twasoose okutunula ku nsonga z'abayimbi waliwo akabondo Dirisa Kenzo kakyakoze eki naye kati nze anti n'omukulu wa Kabira yagonda nze kyembadde anti kati omukulu wa Kabira eyamukwatamu yali omu Mama Nalwisu bannange yamugamba siddamu kulaba n'ebyambalo by'amagye n'abyokya ennaku zino akuba ebipale birebolebo ezo ze mubeera nazo siddamu balaba n'eggaali kakati n'alaba nti nesembenzi abadde atera okukola ng'omulaba bambi atya agamba waliwo ndwakola senaga n'obulamu nina butono kakati awo okitulamu n'okiraba naye nga ebyobufuzi tebikyasobola Kabira baakasaawa ne kaggwa tekaliyo yalina oluyimba olwozi mu geography twagiyitanga batya deforestation tebaakola Kabira waliwo gundi kati waliwo soil erosion ayitawo bannamawulire kati abaagala
Kadumusabire musajja afa yakubya akayimba akapi. Kabi bulungi. Sinakawuliddeko. Kabi bagambye mbwaze akatabo ka Fresh Daddy. Yayimba ne Fresh Daddy. Bamugambye okukabiraza yabbye akatabo ko musajja mwawandiikira. Kuboziza ndo mbadde manyiko kombo santi ngabi nayimbe oluyimba olupya mbadde manyo geraga nyimbira amuko. Anti nange kyembadde nzizaako maaso. Sirubanyi. Senga ekivulu mukulu twamulayenga yambadde Patriotic League. Era ndowooza ebyambalo bye sponsoringiddwa mu project. Yes. Hakira muyalidde akasente. Ate yalya. Anti bwe bawadde n'atunga. Bano balobe balya. Baliwo. Gwe bintu bya gavumenti tobimanyi. Gwe tugamba ogenda kunyambaliza sente mmeka nga ndeeta design yange ekyokuteekako Patriotic League tekikufuula mbugwayiro ziri. No ngamba ye yatunze. Era bamuwadde za bulijjo. Bamuwa anti kyekyo era yaba yalya. Nalabye akavuyo. Gavumenti si yemuwa. Si yegamba mugenda kwambazo. Waliwo planning costumes ezo. Ate sente bwe zivaayo eri kati nga we najja negamba nti oba njagala kulangira marketeer oba ngengeze sente marketeer najaga njagala kulangira ku Megatron. Kakati marketeer olumusi yasalawo ennyo. Waliwo mwenye. Boche balina bafulumya sente. Ebyo ebyambalo bwe bitutumanya ababitunga wane Kampala batono. Mwene mufuna n'abatungira ne bamuwa mugwati gwe nakola. Yali atungeza ezagundi eza people power. Bamusalako amalasi. Ga myaka gye bakujja kutunga butunzi. Bamugamba nga enviri bazigule kungaagani. Kati abasirikale batwala bali bamuwabu yomu $10 10 bakola byo musalako enviri ze. Naye gwamuluma. Kitaganyigiriza nnyo muntu bw'otyo. Gayo yali mukakamu. Another thing nalabye gift of kado. Yagambye DJ ni olegetwe. Naye kamukozeeko effujjo bwe kabuuka ng'enswejjere. Naye kayaye. Kabukole. Aleka alina kye yakakola. Kagaye gwe nkumanyi tonjagala. Omanyi omwana oyo yavaako bambi. Naye ndowooza engeri ekivulu gye kyabadde ekyawe ng'ate tujjukira bulamu bwa Muze Radio. Ate n'ekirala. Bali mwadde obudde n'akola byayagala n'ambala n'agenda. Kuba kati simanyi lwaki DJ Nimrod yabadde stage manager. Yabadde DJ. Kakati ate DJ otandika atoggira. Anti nga tayagala suulayo nnyimba z'abayimbi. Badije bakikola nnyo. Ekintu ekyo gundi kye yakoze ate alaba entalo nga zaaliye ni sikini. Badije atamwagala bamujjawo. Atagenda kumalako nnyo n'antalezo. Omwana ono Then Mulodi wa ntalo. Ali depressed. Omulaba alina obulumi ate naawe otandise omuzzaako. By the way ebimu ku byanjagaza. Bano badije ni Mulodi ebintu bino ebibeewanyisa radio tebakyaziwulira temukyali b'amaanyi. Ateri maanyi. Temukyali b'amaanyi. Abantu tebalina budde bwa radio. Omwana oli yali muntu we. Era jukira back then twaligambanga gift of kado ayimba ne Muze Radio oshage ngama obutuna manya nyimba nga traffic man officer lawyer ate era baliko ne mu good drive mu chumba ngayimbidde omwana muleke talina nyimba 10 nawe yandimbidde dakiika 3 era yandigenze yandikoye yandiyimbye n'ayimba nawuliranga ayagala kunywa kunjaga naddayo n'agenda ne yeesoti n'anywa emisokoto ate bambi kuba ennyimba ze nnungi n'otazimuwa tanayimbira abantu traffic man office ng'otandise kuwuba kintu mbwaveeyo wabadde olina ateekateeka wizo yabadde tayimba olaba ekivulu ekyo Muze kyakinjagaza nti omuyimbi Wizo bannayuganda omukwano gwe baamulaze babadde bamujja mu mbeera ya depression nti tuli wamu naawe kimanye nti olina abantu abakwagala era abali emabegawo era ensonga lwaki yabadde so emotional kimu bibiri ng'akaaba mwebale kufukamira okitegeera ne gift of kado we yazze ku stage yasoose kufukamira kuba Wizo kyabadde ayitamu ne gift of kado kyayitamu kuba Wizo lwe yaviibwako Muze ono n'aviirwako Mr X babadde batambulira mu mbeera yemu era gift of kado okujja ku stage ya Wizo n'alaba nti abantu mutufu basobola okuwagira ne bwoba oliwo wekka baamu appreciating yafunye abantu ekyo kyokka kimuwa relief yafunye abamumala abantu abalaga nti tuli wamu naawe okitegeera ekintu nekitambula malidaadi era gift of kado kyeyabuzeeko kuba agundi Nimrod kazindalo mu mpala yabadde ajjamu kuba nalabye ekintu gundi kyakola Nimrod tunuulira embeera omuntu gy'ayitamu olyoka oteekewo embeera ate twali tulabye ku banene emirembe engalo tulina badijja baaliko saawa eno banoonya ne banywa amazzi tebagalaba bagwa mukyusa obbomba muve ku bayimbi muve ku baana b'abannamwe banoonya 10 omwana struggling okuvaayo ali depress enjaga gyanywa
tajimanyina muwendo obutawanya Nimrod, you should stop that habit kubera nti olwana abantu toli muyimbi enyimba zaabwe zokuba ze zikufuddo wakabi toyine ekikulu kubera na ka laptop mwana muleke yes ye yagali mulekera okulwana abayimbi obaka abufunye tubaza okwera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media wamu ne Credible Media tubaga tino mberenga mu subscribinga amlikinga ate mberenga mu sharinga kwamulira gesika each and every day each and every time tubanga tukuweereza amwe engeri gigabaga guddewo tugakuwa naye ng'ensonga ya Lubowa tugisiza mbulungi ndusisa ne mbayimbi nga bo bagamba nti bajja kulwana ne principal paka kuulira bubi omuli omukulu gwe bayita Edmulusuza Kenzo bagamba nti atali yagala bwe ayina obusungu obwettumbiza omwana oyo musobe bulungi temuvaawo tukomawo